Essomo eryasembayo twatunuulira engeri gy'osobola okubeeramu n'emitemwa oba mu luzungu ze bayita if statement. If statement eyo ng'ojjukira bw'oba oyagala olina kodi gy'oyagala okugira ekuwe nti ekintu kituufu oba si kituufu. Ne twongera ne tulaba n'okulaba statement eya if else. Naye leero tugenda kutunuulira statement endala eyongerako ku eyo gye bayita if else. If else eno osobola ogikozesa bw'oba nga katugeze nti nno wazaalibwa mu mwezi gwa June oba April mu mwezi ogw'omukaaga, kati ne tuba nga tusobola okukebera nti wazaalibwa mu mwezi ki nti gwa mukaaga. Bw'oba wazaalibwa mu mwezi gw'omukaaga tusobola okugamba nti happy birthday guno mwezi gwo. Naye bw'oba wazaalibwa mu mwezi ogwokutaano ate ne tugamba nti obulako omwezi gumu omwezi gwo gutuuke, oba bw'oba mu mwezi ogw'omusanvu ne tugamba nti omwezi oguwedde guli oguwedde ogw'omukaaga gwali mwezi gwo gwe wazaalibwamu. Kye tugenda otunuulira leero, tumale tulabe ne gundi endala zigenda kubeera bbiri. Tugenda kubeera ne if else eyo ng'eko ekikola bw'etyo, so osobola okwongera n'owandiika n'ogamba omwezi ogw'omunaana omwezi bw'otyo. Naye nga tusobola okukozesa ne switch statement. Switch nga bw'ogamba nti switch ogiteekako n'ogamba nti kweri oba teriiko. Naye nga ye enjawulo yaayo bw'oba toyagala kuwandiika nga bwe tugenda okulaba ku if else, nga toyagala kuwandiika line nnyingi bw'osobola ogikozesa. Kati kye tusooka okukola okucreatinga kye twayita variables, oba ekisigalawo oba ekibeerawo. Era gundi ebeera bw'eti. Variable esooka tukole timujjukira nabalaga engeri gy'ogiramu ey'olunaku, gy'ogiramu gundi gy'ogiramu variable ey'olunaku. Katutugire mwezi tujja gikozesa ne ku gundi eri endala, then nja balaga endala. Nabalaga nga bwe mukikola. Bw'oba ng'ojjukira bulungi oba bw'oba tojjukira osobola okukebera gundi ezo ezimu ze twasooka nazo. Nabalaga mwaka, nzijjukira nabalaga nti wano nawandiika ya gwali mwaka, naye leero katukozese omwezi tulabe. Tukozese omwezi. Omukulu Bobi Wine bamuzaala ddi, mwezi ki? Omukulu Bobi Wine bwe tuba tutegedde omwezi gwe baamuzaalamu si ye February, baamuzaala nga 12 February. Kati tugenda kirufe buli kimu tukigira tugire wano n'erinnya lye. Erinnya lye tugireko nti Bob, erinnya kati if else eno ng'era bwe mwalabye eri gundi esooka, naye era terina njawulo na gundi, terina njawulo
eri engeri gye twagiwandiiseemu yo egenda akakyuka mu kantu katono nnyo era mugenda kalaba. Naye nga bwe nabagamba luli nti tusooka ne tukebera Bobi Wine tutegedde nti no bamuzaala mu mwezi gwa 2. Kati baba bamuzaala mu mwezi gwa 2 tugaa nti ogwo omwezi gubeere kati awo ne tuteekako emyezi gino bw'oba ogiwandiika mu gundi ogiwandiika bw'oti mbu Feb, Jan, Feb bw'otyo. Kati tuba gundi omwezi guno bwe guba Feb, omwezi ogwo bwe guba Feb tugambe nti echo guno gwe mwezi omukulu Bobi Wine gwazaalibwamu. Oluganda lwange ddu obunaye bwe mba nduwandiika si lwe lulungi ennyo oluli awo. Nti kati bwe tuba tumaze okuwandiika nti ogwo bwe kiba nga kituufu nga mwezi gwa 2 tulage ekyo. Naye bwe gubanga else if omwezi ogwo tujja gamba Jan ndowooza tujja gamba nti wayiseewo omwezi wabulayo omwezi gumu okutuuka ku mazaalibwa ga. Twerabidde nno twerabidde tulina ke twerabidde mukategedde ke kano erinnya tuleme kuba nga tuwandiika buli ssaawa Bobi Wine okitegeera ekibune wano kyokyogera negamba erinnya else if kati wano bwe tujja ne tugamba nti omwezi guno gubeere Jan, si bwe guli gubeere Jan nti erinnya. Naye ekirungi kya gundi eno nti yo osobola okwongerako else endala. Tugamba nti else nga tuwandiika wano tusobola owandiika nti oba kyayita dda nti oba amaze omwezi gwayita dda. Kati omwezi gwayita dda tuli mu mwezi gwa 3 kitegeeza omwezi gw'omukulu gwayita dda. Naye kale katukitwale nti yazaalibwa mu mwezi guno ogwokusatu wano tutuuse tuteekewo Feb tulabe engeri gye tuli mu mwezi ogwokusatu olabe bwe tukyusizza nti gundi ekyuse netulaga omwezi omukulu gwazaalibwamu. Kale nno osobola okikyusa wano osobola oteekawo olunaku osobola oteekawo omwaka
osobola oteekawo n'ogenda ng'obikyusakyusa. Kati katugezeeko ku gundi eyo if else statement, naye kati katugezeeko omwaka. Tugambe nti omwaka guno era omwaka kye kimu. Wano twagala kulaga myaka, tugenda kuzannya na myaka wano. Switch statement bw'oba nga twagala kuwandiika kwegamba bintu bingi kuteekamu, kuba eno gundi osobola okugenda ng'ogyongerako bw'otyo, naye bw'oba nga toyagala kuwandiika bingi wano switch statement weekuyambira. Kati yo switch statement nayo nnyangu ogiwandiika otyo, ogiwandiika era nga bwe tuwandiika zino endala. Olaba? Kati oteekawo keesi esooka oba omulamu ogusooka. Omulamu ogusooka ate yo nnyangu na nnyo okusinga gundi, nti wano wetuwandiika nti myaka, omwaka variable gye twacreatinze nti mwaka. Kati wano ne tujja ne tugamba nti guno omwaka bwe guba 2016, nkiraba 2016, naye njagala olabe yo eyawukanamu, ndowooza ogiraba bwe ngiwandiika ye eyawukanamu nti omwaka bwe guba 2016 biki ekyaliwo mu 2016 sikijjukira. Kale tuwandiike buwandiisi 2016. Bwe tumala ate tukimenya nga tukibreakinga, mukirabye. Kati nga tugenda era owandiika ekintu kyekimu keesi, kati natugamba 2017. Era ne tugamba guno omwaka nagwo ne tugamba 2017. Gwe mwaka ogwo si gwe twafuniramu omusajja waffe nga MP, gwegwo. Naye tukirekera awo 2017. Nga tumenya, ndowooza mulaba enjawulo nti era nga tuddamu nga tuwandiika nti keesi 2018. Yo gundi ejja tulaga, ejja kumala etulaga mwaka ki gwe tulimu. Gwe guno si gwe guno gw'olimu, gwe guno bwe tubanga gwe guno era kompyuta ejja tugamba oba gwe guno oba si gwe guno nga tumenya. Mala okumenya ng'oddamu, kale tuyinza okuba tuli mu 2019. Gujja tweyongereyo paka eri gye tugenda okulondera gundi. Naye katukoma tusobola okugamba nti tusobola oteekawo gundi nga twebuuza ekinga ekibuuzo nti owaaye tuli mu mwaka ki? Katulabe kyetugenda okufuna wano. Layini 41 tufunye layini 41, twakoze ekiko layini 41. Layini 41 tukoze ensobi ki? Yino
ensobi ntono nno, ensobi ntono ekuleetera ekintu ky'okumenyeka. Neebuuza ne gundi yange omwaka gwegwo. Naye katugezeeko tubyawule tutyamu. Aye mwatege naye ngenda kufunayo obudde bannange mbayitiremu ate ebintu bino byenteekamu ebibreakinga gundi zino kwegamba HTML. Ngenda kufunayo olunaku oba musobola okumpa olunaku nemuŋŋaa olunaku bwe ruti ssebo tuyigirize kuba HTML akumalira olunaku lumu lwokka ng'omuyizi mwangu nnyo nga bwekiwulira. Gwe guno lwakuba tuli mu 2018 2018 eri kulaze eraga olaba eraga wano date mwaka neekebera kompyuta neekebera negamba gwe guno 2018. Kati osobola okukyusa wano n'ozannya n'ennaku, emyezi, obudde, ngeri so gwe gikole nga exercise okyuse wano oteekewo dde wano gy'okyusa ennaku ogambe nti Monday, Tuesday, Lwokubiri bw'otyo bw'oziwandiika. Wandiike paka ku gundi ku lunaku olusembayo si ye Sunday. Paka owandiike paka wansi era ojja kulaba ng'ekulaga olunaku gwe lw'owandiise koodi eyo olw'ejja okulaga. Kwegamba engeri gy'osobola okubeeramu nga gwe ate oteekawo embeera eyawula ebintu mu ngeri eyo. So gundi yaffe eddako naye beera nga opracticinga nga bw'osobola olabe nti obitegeera bulungi, olabe n'engeri gy'osobola obikozesaamu mu ngeri eya bulijjo nga bw'olaba systems bwe zikola buli lunaku. Awo kijja kukukolera ojja kuba ng'oyiga. Temwerabira kusubscribinga, kusharinga. Mwebale mwenna abagezaako okutambuza ekintu kino omulamwa guno kuba mukimanyi nti mukulu. Nze ndowooza nti kintu kikulu nnyo omuntu okutegeera ebintu ebya science mu lulimi lwe okusinga okuddawo mu luzungu buli ssaawa. Oluzungu siga nti lubi naye oluusi ndowooza ekintu bw'okinyonnyola mu lulimi oli lwasinga okutegeera, akitegeera mangu ate kiba kyangu. Era nga mwe bukiraba nti wano oba oyisa buyisa kabbo mu kkanisa kyangu nnyo. So mwebale nnyo, tugire olunaku olulala. Nze mbugira mpola saagala bbawa bingi otegeere, naye buli kenkuwa beera ng'okayitamu okagezese mu ngeri endala. Ate temwerabira bw'oba olina ekibuuzo osobola okubuuza ekibuuzo kyonna. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza mulabe wano Sataddewo nnaku zino endala, Thursday, Friday, leero lwa mukaaga. Naye kati bwe nteeka wano kaŋŋambe kale ntadde wano nti lwa mukaaga, era ojja kulaba nga mukaaga. Kiraba yo gundi etegeera bulungi nekugamba olunaku lwennyini okusinziira ku gundi yo. So byebyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.